singo obukulu tulinamu abamabaala. Abamabaala abatuletedde obuzibu nabo mugiramu ababbi. Ate ekirala mulimu abamabaala kati betulina nga abayambusa nnyo amaloboozi waggulu. Amaloboozi ago kati oba bakuba omuntu wali oba bamutugira tosobola kuwulira ng'endongo ekola ki. Naye nga twasalawo olukiiko luno nti abamabaala bwe ziwera ssaawa 5 musale ku music. Era olukiiko lwe twabaddemu bwe tusanga ssaawa 6 ng'ow'ebbaala otumbizza wagwe mu kifo ekirimu abantu ekifo ky'okwebaka. Awo nno obubaka bugenda eri abamabaala abali ku kakolansi ka wansi kagenda ku Jjeju. Tulinawo abantu abamazeko abantu emirembe. Mulimu n'abanywa bajja ne batumbiiza abantu bambi ne babulako emiki. Bakama baffe batuuze bannaffe bwe ziwera ssaawa 5 sala music. Bw'ontunaasanga music ssaawa 6-7 nga music ali waggulu tugenda kuyoola ebizindalo byammwe tubitwale mujja bisanga ewa DPC. Oba ewa Shero ensonga nayo kola eki eve mu ddiiro. Kati akanasemberayo ddala ekyamazima sijja kalekayo eri abakulembeze baffe nga bwe twatandise ab'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ab'akakiiko. Tubeegayire n'okwegayira nga temwagala kututamya kibiina kutuyingiza bibiina birala. Mukole kye muteekeddwa okukola okuviira ddala mu bwongo bwammwe, mu kumanya kwammwe, mu magezi gammwe. Muleme tulowooleza nga bulowooleza ate ng'ekitundu kirina abantu baakyo abakirimu. Omukisa mugwenga abakansalazi abali mu kitundu ekyo, abasula mu kitundu ekyo, okusinga otuleetera obuleetezi mmwe betulowoolezesezza abasula mu bitundu ebirala bajje bakiikire mu bitundu byaffe. Ekyo tubakakasa bannaffe ekyamazima abantu mwatuwadde abali ku kadi ya Nuupu tetugenda kubawa kalulu. Tetusobola kuwa muntu atali mutuuze mu zooni yaffe kalulu. Ekyo tubabuulidde bannange. Era mwakikoze eyo kadi yo mwagiziise. Ku 2 munoonya kusuula kibiina na Pulezidenti Kyagulanyi. Kumukutu kwetuli Tronaz Media tweyanzege abalabe baffe mwenna tubeebaza mwebale okubeera nga mubeerako nga temukoowa mwebale okusubscribing okusharing ate mwongere okuba nga mubikola nga bulijjo. Amanya Tronaz omukutu Tronaz Media nga tuline omugenyi waffe atali mupya gye muli gwe mutegeera obulungi amanyi emirimu gy'obwa defense. Atyasinze okugikola ebulungi tiba defense b'ennansana bonna kwe balabira. Ekiganye gwe bayita kijangu kino kiganye tukoze tutya. Gwe tuli naye olwaleero yamusaba ababuuzeeko yeeyanjula obulungi awo nno tweyongere mu maaso. Bannange mwenna abali ku mukutu osanyuse nnyo okunkomyawo ate omulundi guno ogwokubiri okulaba nga nnyongera okubaako bitutangaaza ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso. Erinnya n'eddoboozi nze Bumpenje Ronald, Defense National Institute ate Defense Sebo atwala omuluka gwonna okugujja mu Lubigi paka ku Yesu amala wali ku Ddooni. Naye ekyo wakikola otya? Tugende mu maaso. Buweereza. Buli obeera obuweereza omulungi abantu bakwongera amayinja. Yesebo. Nga bw'abagambye tukomyewo tumukomezaawo olw'ensonga emu oba endala nga oba oli awo nga mukwano gwaffe nga tumunakuwalirako kubanga ayina obulumi obw'amaanyi bwe tusuubira nti owulira oba oli awo n'okwogera si kwa maanyi ennyo nga omulundi guli gwasooka nti nfanfeewe alabika teyafunye kkaadi. Kituufu. Nfanfeewe Meya Matovu Ssaalongo. Meya Matovu Ssaalongo. Ne Shemu Kavulu.
tebafunye kaadi. Bafunye kaadi. Ekyo nikikuyisiza ddala bubi. Bubi nnyo. Nnyo bubi nnyo. Lwaki kyampisiza bubi? Era nina obunakwavu bungi nnyo eri ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Ni musajja wa National Unity Platform ne kaadi yange yiino. Ni member. So sigamba nti ndi bano ni member wa National Unity Platform era kaadi yange mugiraba yiyo. Eraga obwa membership nti ni musajja munakibiina. Ennaku wennumira nti ekibiina kyaffe tekyalekeredde abantu abakozi ku ground ate n'okulaga nti batumbudde ekibiina kyaffe bakibunyisizza ate ne babakuba ettale ne babasuula. Awo nno nze ennaku wennumira era ndi nkukkulumira akakiiko mukama waffe president ke yateekawo w'ekibiina okujja kugula kubanga batugamba ebintu bibiri. Tulinamu ttiimu yagenda eggaluga okwogerezeganya ne mwami Museveni. Ne bagamba abantu bonna abeewaabwe ate ng'ekiragiro kyava eri president ti bannange temugenda eggaluga. Bakansala bamu ne bakola ki? Ne bagenda. Era abamu ne bamala abamu ne bavaayo. Abantu bagamba bagenda eggaluga teri kusemberera kitebe kyaffe wadde n'okufuna kaadi. Naye kyatwewunyisizza nga bamubaze ne babawaki? Kaadi. Kati ffe ng'abali abatali bayivu nnyo ate nga tuli bagezi n'okusinga abayivu. Saasoma. Naye ate obwongo bwe nina businga n'abalina diguli ndowooza. Kubanga nze twali tumanyi batugamba amanyi gali mu bantu. Era akakiiko kagenda okukola okunoonyereza okugaba kaadi kagenda kujja ku ground okusinziira mu maanyi g'abantu. Okusinziira mu maanyi gaki? G'abantu. Naye akakiiko kaveeyo n'obulambulukufu bwe twagala aka National Platform akakola kugaba kaadi katubuleko bitundu kina kibi byatuuka mwe baatuuka okujja okubuuza ono oba bumpenje n'ono bayimiridde batya. Ekitaakola ki? Nze eno nga talina magezi era talasoma era omusiru. Endowooza yange esinga n'abakakiiko keekavule okutegeera. Ku ndowooza yange nze nga bumpenje munakibiina abakama baffe abakola akakiiko by'okola bali badde bakola balonda akakiiko kakkunga katwaga tumanya akakiiko kakkunga tekalina mugaso. Nze naye ndi ku lukiiko lwa kkunga olwa National Division. Twali tumanyi ffe bagenda okujja mu kakiiko kakkunga batubuuze kino na kino kigenda kitya kye bataakola. Ekirala ekyandibadde kiddako akakiiko alitute katwala obuvunaanyizibwa ne kagenda ku ground ku byalo nga LCZ ne balonda akakiiko k'ekyalo gamba mune kiyama tuzze mu nsonga bwetire bweti twagala kumanya ekituufu ku ground kuno ono biki bye bakoledde ekitundu. Kati tulina ffe kansala sijagana mwogera linnya kita ttone kansala ffe ogenda ku district. Naye okuva lwe twamulonda emyaka egi 5 kyeyakola ekyamaanyi kyakugenda galuga. Talijjako kugamba nti akunzeko ne ku bantu oba genda kugogola nzizi tali bakungako. Tukoze amakubo bulungi basinga tukulemberamu Meya Salongo Matovu Joseph mu bulungi bwansi omuvujjirizi ne kansala Shemu Kavulu. Abasajja batubeereddewo nnyo ne tukola amakubo mu mikono nekwata ekifaananyi kya pulezidenti Kyagulanyi bwenkola amakubo nemuteekawo ne Matovu nemuteekawo. Lumu ne polisi y'e Nansana yajjako nga nkola ekkubo erikkiryawo mu kibwa nga ntaddeyo ekipande kya Kyagulanyi. Bali bamanyi batuli mu kwekalakaasa bagetuuka nga ndi ku kkubo nkola ki? Nkola. Era ng'abantu basiimu era batula butuzi batamwe ne bakola ki? Kati mulimu abantu abayiriddewo ekibiina amaanyi ze kisiga okutuluma ffe tuli ku ground eno wansi ababakulu balega mbuto mu woofiisi. Balega mbuto mu woofiisi gye batuula ekyo nkiddamu naye nga tebalina byamagezi bakola. Omuntu eyasoma alina diguri omuntu alina amagezi baveeyo n'obulambulukufu bulage pulezidenti Kyagulanyi babumulage nti twagenda e Nansana twatuukako wano ne tunoonyeza ani asinga ground ku kituufu.
Anyo omukozi. Ekire kisinzo okutuma era independent egenda kwegazanya wano. Abagenda kujja independent. Ate era nga nze bakulembera. Tosobola kuddira muntu kansala asula mu kitundu ekirala. Omuleta jakiikirira abantu b'e Nansana east to eastward. Nga Nansana nga imagine. Baleta omusajja kalize bandeetewo namulewo. Sebo. Jagalo bandete uwo. Nje makago namule. Nga nvera munaza. Togeza. Kakati byebine bitu abakama bafa aboku kitebe bakoze. Tosobola kuddira kansala. Apangisa mu west. Omulete mu east omwe kadi. Nga east erina abantu bane mutwalemu amagezi. Bakama bafa abokukitebe mutwalemu amagezi. Naffe tulina abantu temutusiriwaza sagala tekuvuma. Nemwe muddemu amagezi mwasoma mulina ebitabo. Abakulu abakola ku byokulondesa ku kitebe kya National Unity Platform njogera nga member. Agakatunda mu ggulu tosobola kuddira wali wadde bajja ne babuuza omuntu ono yegwe tugenda okuwa kaadi abeera wa asula wa gasinzira ku kunga ey'oku kitundu n'abakulembeze b'ekyalo. Kati omuntu ogwe mutuwadde anamanya ati ebizibu byaffe. Omuntu asula wa kiso. Kati ebibye eri ani ababimanya? Ebyomu kitundu mwasula. Ani ababimanya ebyeri? Ate kale ffe tubimanya abeeno. Yewe tunafuna ebizibu. Tusale ekkubo tugende mu west, tugende wa kiso, tugende Kayunga, tunoonye omukiise gwe baatuwa. Kubanga twabaddeko ku kitebe olunaku lw'eggulo, abakulu era babadde waliwo omusajja Brown. Waliwo akasajja akeeruka Brown kali awo ku kitebe. Akasajja kona kalabirawo nga si kangu. Kakati kagambye mbubo tebali ku kintu tebakyafa ku ebyo nti oba omuntu tasula mu kitundu oba si mwakola ki bo kasaba nti gwe balabyemu obusobozi. Imagine ng'olina amagezi otegeera abantu bonna basudde wano kugambya Kyagulanyi kyalina obuzibu. Nze mbooza ekitegeeza obusobozi bo be babulaba si bantu bo be batulina otusobola anti obusobozi bwabo bali buli mu nsawo. Ekyo nva mulaba Museveni eyalogera Museveni President Museveni yamulogera era sebo webanyogera ku mulogo oyo akyatuloga nnyo kubanga abantu bona kati otugera ebigenda mu maaso. Naye kimanyi nti omuntu bw'ayagala omukazi bw'ayagala nnyo bbaawe oba omusajja bw'ayagala nnyo mukyala okimanyi nti omusajja bw'ayagala nnyo bbaawe omanyi n'omukyala we omwami bw'ayagala nnyo omukyala we bawuza ddogo. Okimanyi ekyo yakiroga tekirina magezi ekyo olw'okuba amwagala nnyo ate bakolagana kubanga abantu tebaagala nkolagana. Kye ndowooza nakiri ky'ogambye omukulembeze w'eggwanga alina ebintu byakola oba oli awo ne balowooza nti ekyo ky'ogambye. Nze ndabira ddala anti batugamba independent aba yeggase. Siba kiri? Wekiri naye nga eky'omukisa omulungi kati tulina ebibiina bya mirundi emeka tulina movement ne National Unity Platform ekyaffe n'ebirala bingi. Naye kati omuntu avudde eno mu National Unity Platform bajja independent era Katonda bw'amuwa omukisa n'ayitamu ku independent ye era aba azzeeyo ku kibiina kye. Naba movement oli bajja ate abatalina kaadi abatagirina kubanga naffe batugambye abagenda egaluga abadde ne beetonda kati nange nja kwetonda nga mpangudo wa independent bagambye nkomyewo eka munangoba mbadde wa National Platform nyimye kaadi ngenza abantu abampadde amaanyi nkomyewo mpangudde akalulu. Lwaki ogambye nti sente ze zikola ekisooka National Platform abantu betulinamu abamu bannaku singa tebabadde bannaku nakwagala sente bali badde bagoberera emitendera. Tosobola kuddira musajja ate kyovula nze nkugamba nenyumiriza mu busiru bwano obutategera naye nga ndi mugezi kubanga nze omusiru nsobola okulaba ekintu ekirungi ekigenda mu maaso. Gw'oli muntu wa nabaki
akulira akakiiko akalamba akakulira ebyokulonda atasobola kutwala buvunaanyizibwa bw'okunoonyereza n'omanya nti omusajja ono meeya matovu kati ng'owange gwe bamye kaadi oyo Saalongo akuluma nomannyo yakutawanya mpaka kati kaakati n'omanyi nti omusajja omutuufu yabadde meeya wa Nansana division tusooke tulambulule ebizibu ki bye musobola okugamba nti ki ekyamisiza matovu Saalongo kaadi era nsobi ki gye yakola ki tetumulaba nga nako nga aliko weyeekulubesezza nti oba agenzeko wa President Museveni oba alina obuyambi bwakola ki ne bw'aba muweereza bw'agendayo aba akoze ate nakyo si kibiira okuba entegeera yaffe yenzibu kubanga omuntu omusindisa akole bw'akola naye yooyo entegeera mwagala yaffe kutugamba bino bisesa ate nga binyiiza kubanga ekyamazima gy'omusindise gy'otusindisa era bangi nnyo bempulira eyo nti wekulubisisano wa movement olidde okiwulira mukama wange kibeera nga okugamba osindisa omubaka mu palamenti takolagana ne sipiika bwe buzibu bwetulina mu ntegeera yaffe alina kyayinza kukola tewali kyesobola kukola era kino nkibagamba aba National Platform bwe tunaba tetulwa kansalaazi abanuupu bwe tuwangudde tuli ku byappa naye ng'essuubi mulirina essuubi twalibadde tulirina singa ekintu kibadde nga bwe kitambula kubanga nuupu gyebadde erina omuzinzi naye ng'abanoonya ekintu kino be b'obukiiko bwaffe abo pulezidenti bwe yateekawo be be yafuula abagezi naye ate nsaba pulezidenti waffe Mwami Kyagulanyi bw'oba olondanga bakakensa mu bukiiko oteekamu ne ku basiru abataasoma kubanga nabo nga ffe eno babumpenje tulina ate amagezi mangi agasinga abantu abo kati abantu abo kye bakoze abali kakiiko si kye kituufu wandibadde obiwakanya nalibadde mpakanya ne mbagamba nedda tugende ku gulawundi tulabe basentebe b'ebyalo tuve ku bigambo by'abantu tulabe ani asula mu kitundu ekyo ani atasula mu kitundu ekyo kutugenda okusinziira okukola ki obwo bwongo ffe tubulina abataasoma naye abataasoma tebabirengedde kaba tusa ekiseera ekyokugenda maaso bakuleetera n'owebushiya ajakikire Nansana naye nga Nansana erina abantu baayo ate abatendeke ate abayivu kaadi ya Nuupu ng'eyafuuse kaadi ya Nuupu kiki buzibu buli luddawa obuzibu buli mu bakama baffe obuzibu bwe tulina oba tutwale ekyo kye tuwulira nti kaadi yakuteekamu sente ekyo kyo kituufu ababadde balina amaanyi bafunye kaadi abasobodde okuteekamu akaki ne mubeeramu n'abanene ate nga ba MP kati ze neebuunya ninayo kojja wange Kagali Ekiboga meeya w'Ekiboga ekisanja kimu Kiboga yali talina woofiisi ya mulembe naye woofiisi y'Ekiboga yajja omwana oyo wa Nuupu Henry Kagali n'alwana n'azimba woofiisi ennungi obulungi eteredde tugambe Nuupu teyagala bakozi bamukubye ettale mbulwokuba bye twawuliddeko mbulwokuba meeya oyo w'Ekiboga bw'agenda mu nkiiko bazi bamuyiseemu tayambala baleeti kimulaga nti si wa Nuupu bw'agendako mu kiiko okusisinkana oba okulonda okufunira abantu b'essente za PDM olwo lutalo naye ate nga n'abamulwana nabo bali mu oluusi abamu bali mu palamenti bali oliddawa naye nga nabo sente za gavumenti zibakola ki zibalyako kati ekintu ekyo abantu b'Ekiboga era abantu b'Ekiboga nze nja kubasaba ekintu kimu mulabe ku bantu abakola naye omusajja Kagali olw'okuba nti abantu baffe tetwagaliza naye Kagali ki kyatabakoledde Kiboga ekyo kyokka kibamala ffene gye tuli ewaffe ne Kampala bameeya bangi tebazimbye na bitebe mulizi w'ofiisi kwegamba omuntu bw'avaayo n'akola ekintu nga kirabikako nga wa Nuupu olwo luba lutalo olukalwe lwafuuse lutalo tebaagala bantu bakozi singa abadde ng'omuntu ogoberera omuntu by'akoze Kagali meeya ow'Ekiboga tebaali mumye kaadi ne baleeta omuntu ekintu bakizingako dda gwe baawadde ki kaadi omwana Kagali muzzukulu wa Ernest Kuuma Ekibiga wali omwana w'Ekibiga naye beerabidde omusinzi omusajja ono ki kyakoledde noono gwe tuleeta kikinzira ku kiri naye kambuuze gwe nga mmemba oba oli awo
abamu tebategeera bigendererwa bya kibiina. Toba oliawo ekibiina bw'obanga kikulonze kikuwadde kaadi osobodde okuyitamu nti olina okusigala ng'oli mu kkubo mu bantu nga togenda na mu ofiisi lwa nsonga. Kuba bw'ogenda mu ofiisi abantu babeerayo banjawulo. Wabeerayo ba civil servants banjawulo. Bw'okolagane nabo otya. Olina okukolagana nabo. Bw'okolagana nabo kwe kubajjamu ebyo ebintu ebisobola kuba nga bigenda mu maaso. Kitegeeza kagaliye obuzibu bw'okolagana n'abantu bali ne basobola kuba nga wavaamu ofiisi gye basobola okuzimba. We wavudde obuzibu. Kirabize abaana kibiina kyaffe bajja tusonyiwa kubanga ffe engeri gye tulabamu ebintu eno kubanga otunulira abantu kati nganzi bwe ntunulyako abantu ababadde abakozi bonna be bammye kaadi. Bw'olaba Mmeeya Matovu mutuufu musajja abadde alina kyakoledde ekitundu nga baakusudde. Ne batunula Shemu Kavulu omusajja tubadde tupambana naye mu myala tugenda naye mu makubo tukoze bulungi bwansi asapootinga security yaffe y'ekitundu. Mmeeya Matovu ye musajja wano mu Nansana gwe tulabidde ku division ku bakulembeze baffe akoze amakubo mu nkola ya bulungi bwansi n'atufunira amataala gana gaaka. Buli wali enzikiza obadde bakubira abantu obutayimbwa wonna ne tuteekawo ebitaala ku manyi ga Mmeeya Matovu. Nikale essaawa zino wamukubye n'omuma kaadi. Yakulumye. Yes, yannumye naye tetujja kugaana. Buli kibiina kibeerako n'ebirungi n'ebibi. Kati kyo bwe bakyalengedde nti abantu bekyasumusizzaamu nga be bagwanidde tetukiinako buzibu. Naye ate mulimu abaweereddwa kaadi naye ate ng'era kalula bamuwadde kaadi nenkwadde olusinyizo okuba nga sikkiriziganya naye naye ate nga naye mutuuze mu kitundu ekyo ekyo kiryoke. Naye ekyokujja omuntu eri nze kisinga okunnuma ye muntu gwe bawa kaadi ng'avudde mu bitundu ebirala n'ajja n'abakiikirira. Gwe nga defense atya n'okubuuza ovaawa nti nva Gindi. Kati batulaze omukyala gwe balonze ogenda ku district ewa Kiso ng'omukazi oyo mukana chief najja gwe bawadde kaadi ya district naye nga mu East 2B tetumumanyi tetumulaba nga nako eyaweereddwa kaadi ne bagimwa Babula omwana owa wano mu Nansana. Ye mukyalani bamugobye Babula bamugobye bamusudde. Tulina n'omukyala Naluyima bamugobye. Naluyima ye gyali ogamba kansala ku district yeah batadde mukazi wa Najja na chief gwe bawadde obwa chairman yabatukulembera Nansana Eastward iki tutagenda kukkiriza. Ne badya kaadi endala ne bagiwa omwana Nakimuli oyo mulinako twali tulina n'olumba wa mukadde Seggemba wa mukadde waffe yafaawo Nakimuli ne tuwa n'omuzindaalo yalemwa n'okwogera mu bantu yaweereddwa kaadi ne basuula omukazi alina development abadde avuganya ku ekyo ekifo ne bamukuba ebbali. Kale wenzigere nti bannaffe abakama baffe abakoledde ebyokulonda kyebakoze tebabimanyi. Era otwaleseka wabeerawo omukisa omulala balizemu ne batuwa ne basuka baddamu ne beetegereza ne bakomawo kugulaawo ndi obudde bukyaliwo ne bakomawo kugulaawo ni mu Nansana ne batereeza ensobi ezo zonna bayinza butazitereeza naye ne batereezamu eziri agenti basuke batubuuliza abantu abaweereddwa kaadi mubeera wa defense nga bakuwadde kaadi ne bamaani bakukubira enkya ne bagamba gikomyewo ogikomyawo. Ekyomukisa tetulabako kaadi nga baziba kwasa bati ne bafulumiza amannya obudde bukyaliwo okukyusa. Nebaga ekyamazima eno yabadde ensobi eyabadde ki ensobi kyekyasoboka. Tetwagala batuule butuuzi eri mu ofiisi bakome kugulaawo ndi ffe tetwagala batukubire n'amasimu tetugenda kujja eyo bagwe bugwi.
babuze nti abali ku kakiiko kakunga bali wanti no mujje kale kisinga okutuma tumaze obudde bungi nga tukola emirimu gya kukunga era nga tukunga abantu batulondesa obukiiko naye obukiiko bwo bwonna nti tulonde obukiiko abantu 3 ku kyalo tulonde obukiiko abantu bwe bati naye tekuliiko n'omu ow'akakiiko kakunga gwe beebuuzizaako. Annayo mulaba wa Tronaz Media kaadi ya NUP efuuse ekizibu. Abantu bali mu maziga kukaaba maziga meerere buli omu akaaba Walukaga nkutumiddeko muganda wange katukabire ddala wangi katukabire ddala tukyakaaba manti tokaaba tukyakaaba ennawo nno mu nsonga eno abantu balala bonna bandirumye defense bumpenje Ronald naye omuntu asinga okuluma omusajja ono ali muntu ogu Meya Matofu simanyi kye yakuwa atalina kiyampa n'omwagala n'obuweereza bwe abadde muntu omulungi zomanyi obulamu bwange njagala nnyo omukulembeze nga ne bwe nkukubira akasimu ne nkutegeeza ku nsonga okatwala ng'ensonga nonziramu naye bangi abakulembeze baffe bane bakansa ng'oli omukubira essimu n'obongo n'ekintu ky'omugamba ekyamaza nga takyakwata ssimu yo alaba nga omusumbuwa naye n'omusajja Matovu abadde asangako akasimu ko ng'addamu ng'akukubira defense obadde oŋŋamba ekinti amuna ku kitundu kwafuddeko omuntu si kiki ekibadde kibulawo nti kino tweta akasawo ka sementi tikako n'omutayimbwa nti kiki meeya tugenda kukola wantu nabo tulongoosa wanekuwa mu bulungi bwansi nti kiki abaana wetagayo tulipu y'amaalamu tibagiretira abaana naye yali yateekawo enkola naga gobulosiŋŋaana ewantu nga wabi teekawo abaana bakole ki n'atandikawo ttiimu ya bulungi bwasinga ekulirwaza ekoze obulungi buli wantu yonna naye nabwe twatuuka kati bali byonna ebyo tebabimanyi ebyo byonna tebabimanyi bali babuuza musajja kinnyo wano woffe wano nte kimu zenna bingi byenkozenandyegatta kwabo kano nze gwe mulaba wano waliwo basooka okuwambira Kireewo Kivumbi luutu gye basooka omukola ki omuwamba naye luutu eyo basooka okuwamba Kivumbi babuuza ani abadde ku gundi awo atuula ekyekibaddewo era eki kye basanze wa Kireewo ne mbagamba nti nze baddewo bankima wane waffe ne bantwala bakama baffe mu kibiina nimbabuulira ebyaliwo ne mbagamba ekyomukisa obulungi ennyumba kyo bajazizza ebintu bibasaŋŋanyeemu ate abaana era banvuma ku olwo abaana ba Nuupu basufutu soja baavuma nze ne ku mutimbagano ne bampanika nga mwendidde mwa Kireewo baana baavuma kye batanteekako ti nsayininga ntya ku lupapula ate nga gwe ng'omukulembeze munange baazizza bantu bamaze okulaba ebalataddewo ate obaddewo ate mbaddewo akakiiko ka security ke kaazizza naliganye kusayininga nti sirabye mbadde muzibe naye neebaza ekintu kimu nti Kireewo ensonga zonna yali azikola ki era musajja wava nagamba defense bumpenye ekintu kiyakoze newe yandibadde nze era nalina okukikola naye abaana baavuma nze ne banteekako n'ogupande ogunene nga gukulembeddwa mu Kiita Ttone oyo kansawo ku district nti oyo defense w'Enansana eyalidde mu Kireewo olukwe oyo Kiita Ttone wa ku district oyo ye ebunabeera ddi oba bamuwadde kadi oba tebamuwadde mpozi nga emmotoka enkubye leero nenfa agenda kumpona naye nga nkyali omulamu bw'oziba nange kwambala ngatto zintuuka nja kuziteekamu ntulike aga Katonda mu ggulu affe kye tubadde twagala era kyovula abagenda okujja ku independent bangi naye tetujja nti lwa bubi tetujja lwaki kwegamba ogenda kukunga independent bonna tetubasabira akalulu ate bajja kulya kubanga abantu bonna basudde gemanyi g'abantu ate abantu bebawuliriramu tosobola kusuula kansala Shemu Kavulu abantu ba National East 2B East 1 ebe bategeera kabumbi gwobasikisa omuntu gwoyagala avudde mu yani second siminako buzibu yafunye kadi
mukwano gwange naye ate si mutuuze waffe Munansana Eastward naye akimanyi ayina wabeera walala mukama wange yandibabulidde n'okubagamba ekyamazima wali badde okomawo nga bw'oyagala Nansana East tubbi n'ogigulamu kapoloti n'ozimba Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insambo mu mukaga Tronaz Dry Cleaning ebujuko bamu nobeera omutuuze wa Nansana East koje kali asobola okafuna kubanga buloka mukwano gange iyani buloka asobola okafuna kubanga bw'oba oyagala ekintu mu kitundu ate kitundu beeramu sikubeera eri ekira tulina abakulembeze abalala betulonda ne tukoma mu kubalonda bulonzi naye nga newobabuuza ku gulawundi kiki kye bakoledde abantu kati nga kiyita ttone okuva emyaka 5 gye twamulonda ng'oggyeko ekyokgenda eggaluga alaga abantu b'e Nansana nti kino nange kye nabasakira ku disitulikiti njamu wagira twatuka n'okukola bulungi bwansi ye n'atugamba mufe tuteekawo akabbo okusolooza abantu tukikola bumanyi bw'amateeka akabba ko ke tuteekawo tukola mirimu gy'abanakyewa kugula mazzi abaana bana bakuba ensuuluulu ate tulira gwe tukaka noba totuwadde era oyitawo abalina omutima omulungi be batuwa yakabbo kabi si kabi naye omwami oyo kansala omulamba yagamba yezo size ensonga zakulembeza era twakola ne kuba eri mutwala ewuwe omwami nga tagambe nti baba nange kabaketi k'amazzi kakano abaana babakola omulimu gw'ettendo bakole ki n'ekyatulinamu ate abatuuze nze kuba bwe mankola ebintu ebyo sikola lwa kibiina kya Nuupu okola lw'abatuuze bonna oli mukulembeze kati naye n'omutuuze omulala era eyasuubiza abantu oyo wa muvumenti Samuel Mugabi twakole kube ne bayita bakansalazi ne mwami Sali Keisi bajja bameya matovu bonna bajja ne bawayo obweyamu bwabwe Sali Keisi yeyamayo emitwalo 15 n'agiwa ku nsonga y'ekkubo eritwalike kabumbi bameya matovu bonna ne beeyama kuba meya matovu yali yalitaddemu amaanyi okuligira ddala wansi omukulu omusamu Mugabi n'ajja ne yeeyama akakadde kamu ak'okugulya abantu ebigoma agenda kawa abantu ebigoma ebyo era ajja mu kalulu kati omukulu oyo batandika okutubanja fa bakola ekkubo bw'abeera ggwe aloga naye defense omusajja tuwa Samu yabawa akakadde k'ensimbi ako kutugulya ebigoma kaliwa kati bwe namulabako ku mukutu ne ŋŋenda ng'atadde naga naye abakulembeze si kirungi kwetema ne mutakola ki omukulu Samu Mugabi yavuma nze toddamu kumanyira wolololo ne mugamba lwaki otuukiriza naddamu nankubira ku WhatsApp ng'alinako omusirikale w'ebibomboola ndowooza ndabe nti w'amaanyi fe abasirikale mikwano gyaffe kakati omwami oyo kati omwami oyo ne mugamba Saamu nga tonaba kutuukiriza bweyamu bwo Saamu obadde mukwano yanga sirina mukwano gwange koza aye toli mukwano gwange neera kulinda mu kalulu fe amaanyi fe tuli ku gulawundi kiki kyogenda okulimba abantu defense mumpenye nenva nenjogera gwe Saamu yesimbye okuba meya ne bakuwuliriramu
lwakuba nti bo munnange kati kifo kitwazudde mulimu abantu abalungi n'ababi naye kati enamba esinga eri kusaiza NRM tezze mu kalulu kano nti ezze kukatwala mazima nabuki bo sisitemu yawe yakubba bubbi kaki kalulu oyo noonye dedda zonoonye kubanga nabo bakimanyi ate nze ekyomukisa omulungi njogera mazima ate nze ndi defense ate omuntu w'abantu abangi abantu ba NRM ebisinga mbadde mbatuukirira natuukirako naladdise Wakiso ne mu buli obuzibu obuli ku gulawundi ne bamubuuza n'omusajja n'akola amakubo n'ateekayo ebifaananyi bya Kyagulanyi lwaki ne bampita nengera laddisi omukyalo oyo w'Ewakiso nenkuba n'enzizi zaffe ne mugambe gira emirimu gy'enkwa n'enteeka ekipande kya Kyagulanyi ate kati ab'ekibiina kya movement bali badde bagikola kubanga ku gulawundi balina bakola ki webalabikira emirimu gyali badde egyabwe kati ffe opposition ffe tugikola ki kati oli bwajja ng'alaba waliwo ekifaananyi kya Kyagulanyi alaba ekyameya Matovu agenda kutwala ki anakuwa akalugo wa movement nga takulabako buli wasanga wali ensulu alaba ebifaananyi bya Nuupu anti okate okiteekako kubanga naawe tusobola kiteekako kubanga omanyi nti eno gy'oli nze nabagamba ne mbagamba ze ebyobufuzi ebyange biralamu aba movement omujja nga muzi tukwasizaako mu kukola bulungi bwansi muteeka ekifaananyi kya President Museveni wali eri ebyo ekyoma tetukinako buki fena tukolere wamu aba Nuupu n'aba movement tukolera bantu ono mukyala munnyonnyola ensonga zange nange ensonga yonki n'otunuulira enzizi zaffe bwe zifaanana ne weebuuza bannaffe bano be batuwa abagundi simanya bakiifu n'abalala bakola mu gavumenti sente za gavumenti balya zaaki mutuufu mutambuleko mugendeko muzizi za Nansana muzirambule mulabe bwe zifaanana naye nga tulina abakulembeze ekyamazima mulimu ebintu ebitatambula buki bulungi awe nagambye bannange aba movement mikwano gyange sina nyu side ya mikwano gya nokwadde ndi wa kibiina kiki kirala naye ate nabo aba movement afu tuli mikwano gyabwe kale fene waffe tulinamu mikwano gyaffe mirungi mu movement ate tulinamu n'emibi era tekikwewunyisa kana akalulu k'omulundi guno nga movement ewangudde Nansana ng'egiwangudde ekyo nkyogera abantu be bataddewo balungu basi bazito kyo kikubuulira bazito mulimu abajja okwesobola naye ate mulimu ebifo ebimu byolabire ddala nga movement egenda bitutwalako olw'ensonga kati abantu abamu beetemyemu abantu abamu banyiize ganange kyeyune Ian nkutumiddeko ogamba otya nkimanyi essaawa zino ofeffetta naye yali mukwano gwange nakuba naye ambuseeko naye asigala mukwano gwo teyali neffe abasiga tetwewalana nnyo nze nganze ebyobufuzi ni myaka ni musajja mukulu naye kati ebyobufuzi tugeze tubikola ki tubiraba kati entalo ezimu tetukyayaga nnyo zirwana mukyala ka Yesu naye mukyala ka Yesu nkunoonya wonna wooli gwe olaba vidiyo eno kimanye nti nkunoonya si mu bubi naye nkwetaaga oba oli awo nevumpenja ayinza okwetaaga tomanya naye nga mwebale nnyo mwebale ddala abalabe nze najja gye ndi tobangamu waliwo omwami ajja gy'oli anajja gye ndi ng'alina omugaso ng'alina empeke ng'alina ebiteeso ebirungi gwogenda naye tujja kutambula wamu tujja kutambula n'abantu abo kubanga tugenze okulaba bangi byolaba bagenda okugwa ne kaadi ekyomukisa obulungi bw'ofuna kaadi oba towangudde kalulu abamu balowooza nti nedda taata tebakulya ekinusu bw'ofuna kaadi oba towangudde kaki abamu balina endowooza eyo bo bakirimanyi naye eno kambawuli amazima abantu baleme kulimbalimba bantu akalulu kano ne kaadi kakola ku bantu babiri okusingira ddala akalulu katabukanyi wano ku bwa pulezidenti n'ababaka ba palamenti eno ku gulawundi wansi kukiira wa chairman LC5 paka ku bameya wansi ku division abantu bakola byabwe aguze kawala jako 10 kakuwesa akalulu aguzeyo ka sweet omwana kanuna kakuwesa ki bine ebisigadde oli akugamba eri obakaganye eno nafe katulonde byaffe kati eno wansi bajja kulonda ani agenda otukolera
n'obusobozi ababumpe nje tuveeyo ate se tulina amaanyi ku ground nze nasana eastward ngenyumirizaamu era bangamba defense fe tulinze gwona otugamba kati Matovu wamugambye eki mukwano gw'onfanfu wamugambye meya wange abantu badde basinga abantu badde basabye ajje independent naye nga bamanyi Matovu musajja akiririza mu kibiina kye kyemanyi kibana abasazeewo meya Matovu ayinza obutajja independent newankubadde abantu badde bakisabye naye nze nga bwe manyi Matovu ayinza obutajja independent n'akomawo ne tudda mu bantu ne tulinda ggoolo zenki endala singa kina bakikoze eki kubanga abaami balina okadde balina ettooke bali baalidde ekizibu nnyo olisesema ate nga weeriri kizibu okola ki okulisesema nange sisobola kulya kintu nenkyegoga bwe mbandidde nkikole ki mbandidde naye ate baganda baffe nga tukyaka okutwala ekibiina bejjemu endowooza nti gundi wa Nuupu tumusanze ne gundi wa movement nti oyo kati alidde kubeera ng'okuteekawo embeera y'okwewala oyo bagala mpalaniraako naye ne twerabira tubeeremu amagezi naggambye nze ndi musiru era byenjogera bya kisiru si bya kigezi mu byokisiru kyange leero bunoga nti ze Ronald sijja kwogera wali na muntu wa movement yenna ate nga movement ekyatuli waggulu ekyo ndowooza kya busiru nga ne bakama baffe abatutwala bali mu bifo by'ebbeeyi bakyali ku musala gwa movement bali ku gavumenti ku musala gwa n'emmotoka bazitulamu nga ya gavumenti sinalabayo opposition oba mukulu leader opposition ng'ali mu nnamba nga eriko namba gyavugiramu nga ya Nuupu yes sinaba kumulaba twogera amazima tubeere bantu bakulu mu botamanya bwange mu busiru bwange nawe emmotoka ezo bali badde bazigaana kubanga zivudde mu gavumenti gye batakola ki naye kati ffe wano ne bakulaba bulabi nti ogeze okukima ettooke wa Ian Kyeyune ogeze wa Miidu agenda okwesima ku Nassana municipality maama ke onabuka Yesu ozizza omusango gw'amaanyi oyo alidde naye nga bo bali obumbi n'obumbi bwa ssente ddiiru baziyisaawo nefe eno ffe tulina nebyaffe ebigenze nga tuli mu Nuupu zirina ebintu byange bingi ebigenze lwa kibiina n'ofuna n'ebizibu naye nga mu kibiina tosobola kufuna wadde ne siringisi ataano basobola kudduukirira era nze ezange zaali zigenda ku kitabo okusoona nze saawaddeyo saawaddeyo oba wakivuddemu saakivaamu oba onoonya naye olw'embeera sijja kugenda gye ŋŋenda naye nawadde sirinaawo nabadde njagala nnyo okuwaayo era nga daba bannange bawaayo naye nga sirina tenajjawa meya bamumye kaadi muganda wange kyamera tujja tukireka kubanga okyogerako onkosebwa naye nga sirina kyakukola ki kyakukola ebimu tugenda biggumira tutambule tujja kutambula banaffe ekibiina kye bakoze eki be batuweereza abamu so si bonna abamu si buli kibiina kyonna nti gwakyatuweereza tutambule naye tujja kutambula nabo abeeteefuteefu betulaba nabo nti bubona nabo beekubye mu mitima nga basobola okukola ebibadde biruma abantu tujja kutambula nabo naye banajja nga bali ku byabwe abanajja nga bali ku byabwe babire ku byabwe naye nga nze omulala gwe nsinga ennyo okukomekkereza abakakiiko kaffe baddemu beekube mu mutima bagambe ekyamazima kaadi ezimu tetwasose kwetegereza twazigabye mu mbeera etali nki kwegamba essanyu lyo okuwulira nga lisiti bagiggyeeyo baleeta lisiti empya ate kino lisiti twalisigadde bane ku kiri ekyasooka kye baayita eky'omuyaga ate ndaba omuyaga tegwali mulungi nnyo n'okusiga wano ekiri mu gazetted kye twalonzemu bakakensa kiri ekyasooka kya mulembe nnyo okusinga kino ekyaleero nakakatona mu ggulu kya mulembe nnyo okusinga kino kye bannaffe kye baakoze ab'okukireba abakola akakiiko kati bo kye baakola ekirabo kimanyi bamanyanga nti ono gundi waffe
ali ku saidi yaffe wa wolina obuwagizi nti mbulina masitowa mu makanika mugere mu babuuzeeko ninawo ku katalaawo ewali bakajajjatta kati oli n'afoomyengawo bafuuti soja be naga abasajja bano bagenda kujja bali mu Nansana bagenda kujja nti mugende muko wali ku katale kati watuukanga ne wano wali buli asinga John Bosco yasinga nene John Bosco Serunguma naye mukwano gwange ekibiina gwe kyasaba okola ki okuwa kaadi naye nga byonna byali byakumala kusooka kunoonyereza kagamba tebakoze kunoonyereza kukola ki kumala ekyo kyokka twali tumanyi nti nga bwe bagamba nti ekaadi eri kugula wundi nga mukama waffe General Secretary waffe bwe yagambanga nti ne mukulu waiswa mufumbiro naye kali naku ze basirise tebakyabyogera bamanye emivuyo gyabwe omanyi waliwo omuntu okujja okukyamuukiriza abantu ne mutukyamuukiriza eno ebbali ffe twalowooza nga tulinze abantu eno bajje tuweyo ebintu byaffe ate ng'eri abakulu bo bayisawo kiki kyabwe abantu bangi kaadi tebagifunye ababadde basuubirwa nti be balina ofuna kaadi kyetusuubira nno nga Bumpenje bwatubuulidde defense nti ba independent bagenda kuba bangi ekitutasuubira nti mu Nansana yokka ebitundu ebingi ebyenjawulo awo nno ndowooza bannabyabufuzi kibawa ekyokuyiga ti omuntu oteeka okukola okunoonyereza okumala emyaka giba mingi myaka 5 lwaki okunoonyereza okukola mu kaseera akatono akasembayo nga ebbanga libadde ne myaka 5 osobola kuddayo n'olaba nti omuntu ono akolera abantu 5 mingi ne wali wadde batandikira mu myaka nga2 nga bala tusemberera kubanga gino emyaka egisooka bano abasajja bateekamu ssente mu kalulu kano kuba tekyali mulonzi batono nnyo aloowa kuwa akalulu nga tomuwadde ssente anti twabategeera nabo bwe bagenda eri bagenda kola ki era kyamaanyi nnyo omuntu ogenda omusaba akalulu nagasooka oteeke wano ezange sooka ompe omuntu akuma akalulu siringisi 10,000 lumu kati ekyo ekintu kibali badde balaba nti emyaka tusemberedde katugenda kati ng'ekibiina tukoze tutya okutandika okusunsulamu abantu bano abantu tebalize na bangi bandigenze n'okujja ogenda okukimanya empapulo okwewandiisa nga already information mwagivuna dda ku gulawundi omuntu n'omugambira n'omugana naye ekyamazima ffe twakola okunoonyereza kwaffe gwe ku gulawundi tetukulaba oyo n'avaamu maki mangu nagala noonya byakola biki naye nuupu yali yabaddemuko ku magezi matono nnyo yasoose neetimba abantu bbula abantu emitima ne gyebeewanika buli omu ng'alindiddemu kamweru guno gubeere Vatican waliyo omwana yakakola kati saawa yonna Vatican ekola ki kati bwe abansimbyewo bonna ne basooka bona basirika ca naye ate nga naffe abeesimbyewo nawe oba weesimbye muleme ate kutumenya bw'oba omanyi tolina bintu byokoledde bantu ku gulawundi muleme kwokesa abantu musana gwabwe ereere tolina bwadde bw'olabikira ku gulawundi naye mwe mujja mu bantu kutumalako mirembe abo bagobye abantu badde temutawaana bino abantu bakyayagala nti mumpe ngenda kola obadde olinda kyokutandikirawo emabega kikuguddeko bugisaawo eyo tiweyagala kwesimbawo buba oyagala nti tugenda kulonda 2026 2027 tandikirawo bako byokola ebinakuteeka eri mu maaso kazi okuba nsinga saagala kwesimbawo kandi ze nenzija nengamba ninawe mbadde njagala okwesimbawo batuka n'okuneegayirira ne bagamba nedda bannange kankole kya security kimala nkyalina nebitegeera na nnyo okusinga nnyo nendaba ninga abantu bakole ki waliwo n'abavubuka abajja ekifaananyi kyange ne bakitimba era abantu ne bakuba mu ngalo ne baga defense tukola ki kwagala kati nze nga nagambye okwesimba wano siteekayo na kifaananyi kyange kubanga nina ebintu byenkoledde abantu mu kitundu kyo naye ate nga mulimu n'akantu akakano kakagende eri bakama bange nsooka okwebaza DPC we Nansana Nansana ku mulundi guno
kasokede batuwanga ba DPC bana DPC gwe batuwa omusajja oyo mwagala nnyo musajja mukozi awuliriza DPC gotasingana mu ntebe yo ba DPC ennaku zo twakutte omubbi wa mita bana babba mita ne balinye bikomera zineza national chikwewunyisa nabadde na Masaka omukyala nankubira nga maziga gago gakola ki naga defense babbye mita yange konza atufaayo mama nange nenkubira abalenzi bange abadde ku ground nemba gamba waliwo omukadde gubabbyeko mita ye katikati nage ko abana abbye mita wuno tumulina nje nemba gamba mu munyweze ne bamunyweza mwana ne mita agirina naye nina okunyolwa kwa maanyi era mbaddeko ne Shero Owafe ne Oshaidi ne mbagamba bannange ne tugenze okutuukayo ku makya ng'omubbi wa mita baamutadde bamuwadde bondi naye nga mita z'abantu eziwera 20 bazibbye mu kiro ekyo ekimu twakutte oyo omuntu omu kyova olaba okutwalira amateeka mu ngalo kugenda kweyongera naye bakama baffe nga mwe mukuleeta ate omuntu bondi bandi bali omutwala mu kooti bali badde basoka anonyize n'abalala mita z'abantu nyingi zigenze mu Nansana tufunye omukisa tumukutte tubakwasizza twabadde tusobola omumaze omusu naye tugamba amateeka awo tegatukola ki era nafunamu bukyayi nga 3-4 bukyayi ne tumutwala bulungi era tugeze okutuukayo nga bakulu abamu era gye badde bagala kumuta gye nesoka nkubira DPC wange oyo nagamba angenda kikolako kyaka musajja watu yageze okutuuka ate nga bano munnange bamaze kola ki naye tebamaze na kuyita mama eyakoze complain tugeze n'omukadde oyo gwe babbyeko mita ng'omusibe bamutadde era nkirekedde Shero ne DPC bagambe bagenda kulaba omukulu oyo n'omuntu we bamukomyewo nekesi suubira kubanga ino ku report ne mabegako walwera omubbi gwe nakwata ng'alina obuso enganya nakabaawo akalimu emisumaali emabega emyaka giyise siku DPC bafono emyaka ng'ebiri okimanyi omwami twamutwala ku poliisi yaffe ye Nansana omulenzi oyo bamusiba ennaku nga 3 tugenda okuddayo nga bamutadde naye wamula okuyita naga fayiro muwabiwaani wa gavumenti tugenda okuddayo eyali akola ku fayiro yankubira essimu nga ngamba noonya omuntu oyo mutwale ku poliisi fayiro yakoze eki ngawulira ennaku ng'ekutta era ne bazannyo omukabazadde bange okugaana okumpeerera obutasoma nnyo kugenda wala wandifuuse kizibu nalibadde kizibu nnyo ku magezi gennina ate bwe ngengeramu okusoma nalibadde ngwa n'eddalu kubanga waliwo ebintu byenkola ebisinga n'ebyabayivu ng'obikola olw'embeera ate ne baza bazadde bange okunteekateeka n'okumpa disipulini n'okuntendeka kati obwongo bwendiko bw'abazadde bange magezi mazaale ate n'okuwuliriza abatuuze abakulu abansinga ku myaka ekyo kinyongedde okukola ki mulimu ebintu ebikolebwa bannaffe basiniya nga kikintu ekyo kyandikoleddwa weebuuza abantu bali ku bubbi abantu badde Nansana bagitawaanya twasooka ne tukola ne road block yaffe ku kikuba ekikkirira wansi awo abatuuze basooka ng'ovudde ku municipal kkirira road block twali twagisaba dda tukugire ku bantu abayingira ki ekyalo abajja nga babbi eno ne baddukireyo kati DPC wange oyo gwenjagala omulungi ennyo yagenda okulanga lipooti emu weeti mu wiiki zagenda mu ofiisi nga pikipiki 7 bazibbye nga zirageera ekkubo bwe ziyitira naye nga twakozesa tuze nga basonda road block eyo naye nga abantu bakyagiremesa ne DPC agamba defense genda oteekewo road block wafuna obudde bwo n'ogisuula okuba twateeka road block eyo mu kkubo eryo kati egenda kuweza emyezi gisukamu 2 tebaddangayo kusika bwadde akasawo k'omuntu kukuba eryo erikkirira bwadde okudda okufuna lipooti nti wansi babbiddeyo pikipiki era road block yaffe eyo bwe tuba tugisanzeewo nga tugisanze ng'ekukwatiddeyo olina okutuwa ekikwogerako okuyitawo
tukwagaza kadi y'ekyalo oba lisiti ya security abatuuze bange bampa akasente ka security era tulina buli siti wetubakola ki wetubawa kati ekkubo lyaffe eritwala abantu abagenda mu kibwa agenda waka obudde bumukutte kati mulimu olunakujja gamba ngenda mu kibwa n'omubuuza mu kibwa kiyamani wo yaani akutwala wo mu kibwa nakasengayo ennaku 2-3 simumanyi kofe kyukirawo oddeyo bw'oli mutegeera n'ofuna n'ebikwogerako nti oli wa mu kibwa ojja kuddawo okole ki oyitewo awo niye security yaffe mu Nansana awo omutuuze wa Nansana East ate era nga tukyalina enteekateeka endala ssebo sinaba kumalawo kwako tukyalina enteekateeka twabaddeko mu lukiiko lwaffe nze mu security njaga kulekawo mukulu ne bannange bakole ki tugenda kuggala buli bukubo bwonna obuyingiza abantu mu kyalo kyaffe era natandise okuyita mu balirwana tulaba nga olekuwa eriva ku meyini nga lireeta abantu eno wansi tulatandise okukolagana nabo beekolemu omulimu tutekewo geeti babeere n'ebisumuluzo byabwe yes gwe bw'ojja kalinga obulakalyanga ako nga esaza ziwa sawa zaffe 2-3 nga tukaggala tujja kuteekawo omulenzi waffe abatukuuma ye bana njaga kuyitawo olagawa wa muzeeyi gundi leeta ekikwogerako nti ate sikirina okusinziira ku budde tojja kuyitawo awo okujja bw'oba ng'oli mugenyi ozze ku kyalo obudde bukukutte kubira oli ajja tukubira ajja kusangawo nga tukukuumye oba si ekyo omutuuze wange wankubira nanga bwana defense bumpenyi nti banzi wangi oyo omutuuze wange nti ajja kuyitawo buki bulungi kuba tumaze okufuna obukakafu kabaka singe n'omuwerekera mpaka waka butereevu kati yenkola katugenda kuzzaako road blocker ku Jeju ku kikubo kya Jeju kati twabagoba wano ku kolansi tulina ba pikipiki badde eno ku Jeju awo bajje ne bajja ne bakubaawo nange mabega bankuba ejjinja ku ntumbwe enkovu njirina ko bana bute basowa gira dirino wana abayatambula n'amayinja yakwata ntumbwe nira badduka ne bakola ki era bajja bakimanyi ekitundu kye tulumba kizibu ab'ebijambi abangi tubasuuza naye nga ekizibu kyonna kati tunamala okusiba ekyalo kyonna tugenda kufuna era wensabira abatuuze b'e Nansana East Tubbi guno omwezi ogw'omunaana twatandise okusunda road block y'oku Jeju era mbasaba mutukwasizeeko tulina road block egenda tulega tekali wa ku Ipos amakuba gagayinga tugattako mu kibwa ezo zonna sebo tugenda kuziggala tugenda kubeera mu kibuga kyaffe sawa 9:10 utambula olagawa tukusanga mu kyalo kyaffe ng'otayira ate nammwe abasenga mu kitundu kyaffe nga temwegenze kweyanjula ku LC tugenda kola operation ez'emisana abantu mugende mweyanjule mugye n'amabaluwa gye muvudde ekyo kijja kutwongera okulaba nga tunyweza bya security ate ne bakulembeze ba ssentebe bonna banna ba ssentebe bavemu okugaba nti bajja kunnyima akalulu ekiseera kijja kyo kizibu kyatufunye basentebe abasinga obungi batyo okugamba ku bantu baabwe nti owayirete ebbaluwa gy'ovudde neze nebaza kyemane wange Lujja Richard ensonga kati agikwasaganyiza bulungi era omuntu bajja landiroodi kati bw'ojja waffe kati twakoze bw'ojja okukima ebbaluwa y'ekyalo oba ogenda kukima amazzi oba kufuna ki kyemane asooka kusaba disiti ya security nagamba oba oli leta disiti ya security oba kadi y'ekyalo ku ebyo oba tolina kyolina tetugenda kuwa service ekirala abatuuze baffe tebagala kujja mu nkiiko za byalo okumanya biki ebiteesebwa era bwe tuwasabira abatuuze baffe nti mujje mu nkiiko z'ebyalo olisimu aba DPC baffe ne bajja ne balina ebirungi ne mutayagala kola ki nati bwe bafuna ebizibu kwero si gye bakola ki gye baddukira kati ebyo kati gye ennaku ezo 2 wali omusajja yafiiridde mu nnyumba awo mu LC yaffe yafiiridde mu nnyumba ninga landiroodi tamwanjulangako ku LC ate bakama baffe tugenda okubayita batubuuza mwe abatuyita nga mufiiridde omuntu omumumanyi ng'omuntu tetumumanyi kati bwe buzibu kyeva tugamba batuuze buli LC zonna zalibadde ziteekawo etteeka gwe wajja otya mu kitundu kino abantu bagere beyanjule ne tulina ekintu kyayingiza abantu bukisayinga nga bwakola ki bayagala Nansana East Tubbi tugenda kinyweza ate n'abantu balabire ku kyalo kyaffe kyamane Lujja kyetutwala tuli serious n'omuluka gwonna ate nzeera ngutwala naye kasooke mmala okunywezako ekyalo ekimu kino ekyange bwe mmala okinyweza ate numba ekyalo ekirala kubanga enkola yange bakama bange bonna bagisiima
era banjagala nnyo ate nange mbaagala. Tweyanze mukulu w'Obupeeje ababuulidde abatuuze ebintu ebimu bisaana kwebeereramu oba toweebeereddemu oba oli awo osanga obuzibu. Yanjula omuntu bagamba bannaye nafunye omugenyi, nina omugenyi ku kitundu naye bagamba oba oli awo batya kusasula ssente batuuka ino omugamba njagala ate ssente meka? Mutwalo gumu bwe gutyo okweyanjula kwerosi ziba ssente nnyingi. Omutwalo okweyanjula kwerosi ate ekirase omulimu n'abatuvuma. N'otuuka omuntu n'ogendayo munnange ombuuzako ng'ani kuteekera oli defense. Naye tulinamu n'abasirikale aba UPDF abajja mu bitundu byaffe nga nabo tebalina mpisa naye ate nga bamu balina empisa abasinga olina gyenze ndi wa PDF oba togamba ki defense nange ni mu security namugamba akobenga wa security kirungi nawe ne weeyanjula ne tukumanya ate nga buvunaanyizibwa bwange nga defense bana akakiiko nina okumanya batuuze bameka abaswa mu kyalo kyaffe abalina emmundu nina okubamanya naye nitwala lipooti yange mu bakama bange ewa DPC nitwalayo lipooti nalina akasaale katulinamu abantu abalala abaleeta abakuumi baabwe oli naleta omukuumi wa kasaale naye nekwerosi nga tamwanjudde ekyo nno kikyamu abaleeta abakuumi omukuumi bamunesi nga agenda kukuuma dduuka lyo mutwale kwerosi omwanjule defense amumanye kubanga nja kusanga owakasaale muyoole kubanga simumanyi ate obwo buyinza bwange omuntu okutta akasaale gwani nze ati bandise kukuuma wano batya defense w'ekitundu nina okutegeerako ku mukuumi oyo gw'okoze eki ne wabeera wuwo waawaka. Ndowooza tuyinza obutasukka wano nja kusaba akasembayo tuve wano. Akasembayo era kajja kwekuusa ku security naye ng'ekisinga obukulu tulinamu ab'amabaala. Ab'amabaala nabatuleetedde obuzibu nabo mugiramu ababbi. Ate ekirala mulimu ab'amabaala kati be tulina nga bayambusa nnyo amaloboozi waggulu. Amaloboozi ago kati oba bakuba omuntu wali oba bamutugira tosobola kuwulira ng'endongo ekola ki. Naye nga twasalawo olukiiko luno nti ab'amabaala bwe ziwera ssaawa 5 musale ku music. Era olukiiko lwe twabaddemu bwe tusanga ssaawa 6 ng'ow'ebbaala otumbizza wagwe mu kifo ekirimu abantu ekifo ky'okwebaka. Awo nno obubaka bugenda eri ab'amabaala abali ku kakolansi kawansi kagenda ku Jjeju. Tulinawo abantu abamazeko abantu emirembe mulimu n'abanywa bajja ne batumbiiza abantu bambi ne babulwako emiki. Bakama baffe batuuze bannaffe bwe ziwera ssaawa 5 sala music. Bontunasanga music ssaawa 6-7 nga music ali waggulu tugenda kuyoola ebizindalo byammwe tubitwale mujja bisanga ewa DPC oba ewa Shero ensonga nayo kola eki eve mu ddiiro. Kati akanasemberayo ddala ekyamazima sijja kalekayo eri abakulembeze baffe nga bwe twatandise ab'ekibiina kyaffe ekya National Platform ab'akakiiko. Tubeegayire n'okwegayira nga temwagala kututamya kibiina kutuyingiza bibiina birala mukole kye muteekeddwa okukola okuviira ddala mu bwongo bwammwe mu kumanya kwammwe mu magezi gammwe. Muleme tulowooleza nga bulowooleza ate ng'ekitundu kirina abantu baakyo abakirimu. Omukisa mugwenga abakansalazi abali mu kitundu ekyo abasula mu kitundu ekyo okusinga otuleetera obuleetezi mmwe mutulowoolezesezza abaswa mu bitundu ebirala bajje bakiikire mu bitundu byaffe. Ekyo tubakakasa bannaffe ekyamazima abantu bemwatuwadde abali ku kadi ya Nuupu tetugenda kubawa kalulu. Tetusobola kuwa muntu atali mutuuze mu zooni yaffe kalulu. Ekyo tubabuulidde bannange era mwakikoze eyo kadi yo mwagiziise. Ku 2 munoonya kusuula kibiina na Pulezidenti Kyagulanyi. Tetuyinza kusukka wano tubagamba nti mwebale nnyo okubeerako mwebale kubeererangako ddala mu subscribing mwongere okusharinga mutwe likes ate mwongere okubeera nga mukomentinga ku videos zino sobole kubanga ekintu tukyongerayo mu maaso. Tweyanzege mbeere bulungi mweraba.